Omukyala Right Honorable Rebecca Kadaga Chadachi naye avuddeyo nawa enjogera ye ku nsonga y'okufa kwa Speaker abaddeko essaawa zino ng'ono amanyiddwa nga Jacob Oulanya. Omukyala Kadaga avuddeyo n'agamba nti at this trying moment I send sincere condolences to the children. Nti mu kaseera kano ak'okugezesebwa asindika amabugo ge oba condolences ze ezaddala eri abaana b'Oulanya. Owulira n'agamba nti the mother and other members of Right Honorable Oulanya's family as well as friends and relatives of the NRM party, Oshegera, the parliament and the country have lost a key leader. Condolences to His Excellence the President. So omukyala Rebecca Kadaga bw'atyo wawadde obubaka mu mbeera eyo, naye ate omukyala ono buli omu alaga nti omukyala ono yandibanga musanyufu ku nfa ya Speaker Jacob Oulanya, olw'ensonga nti w'ogenda ku kibanja ekya Twitter n'osoma buno obubaka bwe mwattu w'otuukayo abantu abasinga abaliyo bagamba nti no MP is willing to stand for that position. We want you back as a speaker. Owulira bantu bangi bavuddeyo ne babanga omukyala ono bayina engeri gye bamuyitamu akomewo ku bwa speaker. Omulala n'avaayo n'agamba nti anti Rebecca Kadaga, condolences to the president. Anyway, ffe tukwagala oddeyo otereze parliament. So abantu bangi babaddeko ne bye boogera wano, ffenna tukimanyi olimba abantu balagira ddala ebitali bituufu wano, naye nga omukyala Rebecca Kadaga bw'atyo bw'avuddeyo n'abanga awandiika obubaka eri Speaker Jacob Oulanya atuvudde ku maaso olunaku olwaleero, era nga obubaka buno General Yoweri Museveni yasoose obufulumya ng'ayita ku kibanja kye ekya Twitter, era nga mu mbeera eyo Rebecca Kadaga alagidde ddala nti sincerely mu mazima ddala asindika condolences eri family ey'abo abafiiriddwako omwami Right Honorable Jacob Oulanya. N'agamba ab'enganda n'ab'emikwano bonna abasasiddeko kwekyo kye bafiiriddwa kw'otadde n'eggwanga erya Uganda. Naye nga tukuwa updates ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, Speaker ye ebyaddala avudde mu bulamu obw'ensi eno. Bulijjo babadde balowooza mawulire ga bulimba, era nga wabaddewo ne task force egenda okutandika okunoonya buli yavaayo n'abika Speaker, naye ate mwattu olwaleero bipya bimaze ne bizuuka ne biragira ddala nti bambi Speaker yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Tetumanyi ani agenda omusikira, naye ng'omuntu aba alina omusikira alina kubeera Anita Among. Katulinde tulabe biki ebinaagenda mu maaso. Likinga, commentinga era osubscribinge.